Alright, omulabi waffe omulungi wa Saviour TV nkwanirizaako nate olunaku olwaleero nenkwebaza egyo gy'otuusaako engalo nenkwebaza okuba ng'okyatwekuumiddeko wano ku Saviour TV. Olunaku olwaleero nina abasajja bendi nabo olunaku olwaleero tugenda okuba nga tunyumyamukko oboolyawo babeeko bye batubuulira ebitugattako ffe nga bannakiboga oboolyawo mu mbeera zaffe eza bulijjo. Ngenda kutandika n'omukono gwange ogwa kkono atweyanjulire amannya ge n'ebitonotono ssebo. Kale ssebo mujebale erinnya Saveri Mukisa mu kitongole Helping Hand Organization enkola nga youth coordinator. Nze nkwasaganya abavubuka mu nsonga ez'enjawulo okulaba nga ate buli kimu kitambula bulungi n'okulaba nga ensonga z'ekitongole zigenda mu maaso. Ssebo tweyanziza nnyo ssebo. Ku mukono gwange ogwa ddyo ndabayo omusajja nekanekanye mu kasuuti naye katweyanjulire oboolyawo atubuulire ate ye akolanga ni mu Helping Hand. Okay. Ssebo neyanziza ndi musanyufu okunkyaza Saviour TV. Bassebo ne banyabo erinnya eryange nze bya Mukama Patience, Executive Director owa Helping Hand Organization Uganda. Sanyuse nnyo. Executive Director owa Helping Hand Organization Uganda. So mpulidde Helping Hand Organization Uganda ate kakiri nti ongambe nti gwe Managing Director, Executive Director owa Helping Hand. Ngenda kusaba obeeko ebitonotono by'otugamba ku Helping Hand oboolyawo omulabi waffe omulungi wa Saviour TV atandikirewo okumanya Helping Hand kyeki era bigendererwa byayo byebiriwa. Okay. Neyanzege Helping Hand njagala kwebaza Katonda nti yatuwa omukisa ng'abavubuka ne wabaawo ekirowoozo ekyatandikibwawo abavubuka nga ffe bannakiboga n'emikwano gyaffe abaali tuli nabo tutandikawo charity based organization eno eya wano Kiboga. Twatandikawo mu 2018 ne tugezaako okugenda nga tugoberera amateeka n'okugiwandiisa mu mwaka gwa 2022 naye nga ekigendwa kyayo kyali kya kuyamba abavubuka, kuyamba baana, kuyamba bakyala. Ekola mu OVC program oba okusupportinga abaana mu kubawa ebitabo, kalaamu, pencils, okubatwala mu masomero. Wakati wenjogerera tuyina over 300 abaana basuka ebisatu naye nga bali tubatadde mu masomero nga basoma. Tuyina program endala girl child tusupportinga omwana ono omuwala okumuwa mu sanitary pads, okumuwa ebintu bye yeetaaga okubeera ng'omwana omuwala n'ebintu ebiringa nga bwe bityo. Weewaawo well-being of the youth naye nga tetubalese kulaba nga abavubuka baffe babeera mu mbeera ennungi awamu n'abantu bonna kulaba nga tukyusa community. Gwe mulamwa bye bigendererwa eby'ekitongole ekya Helping Hand Organization Uganda. Helping Hand Organization Uganda kibiina ekyatandikibwawo bannakiboga abavubuka abawana abaffe nga bagezaako okuwa obuyambi abaana abawano mu ngeri ekisoboka. Wagambye gwe Ssaabakunzi ow'abavubuka mu kibiina kya Helping Hand. Youth Coordinator. Gwe Ssaabakunzi. So kati olunaku olwaleero amwina kyemuzze okugamba abavubuka bannammwe oboolyawo ne community yonna eya Kiboga. Akantandike naawe obeeko ky'otwanjulira ku biki bye muzze okutugamba. Ekiri nti gwe Ssaabakunzi w'abavubuka nandyagadde ntandike naawe obubaka bw'ogenda okuba nga owabavubuka ku ki kyemutegekedde nga mmwe aba Helping Hand Uganda. Okay, basically neyanze banaffe aba Saviour TV abavubuka naddala abali mu Kiboga n'ebitundu ebiriraanyeewo Kyankwanzi n'emiriraano Hoima n'ebiringa bwe bityo omukisa guze mu Kiboga. Tulina abasajja ab'amaanyi abazze okusomesa kye bayita enkulaakulana. Abavubuka omulembe guno baavu nnyo nti tebakyalina na ssente zikwana. Manyi abavubuka banyumira nnyo okukwana naddala abawala abanyirira naye ate bw'alowooza ku kukwana n'akwata mu nsawo nga temuli kirimu atula wansi n'akaaba. Kati bazze bamusomese butya bw'ayinza okubeera ne ssente asobole okuba ng'asobola si kukwana kwokka wabula okwekulaakulanya. Basically tuleese abantu ab'enjawulo omuli abagenda okusomesa obulunzi obw'embuzi. Oyinza otya
omusomo ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogwokutaano kuno gwennyini tusigazza obudde butono nnyo omwaka 2026 tujja kubeera lunaku lwa Sunday wali ku Kiboga Progressive Main Auditorium abagimanyi enamba z'amasimu tujja kuzibawa mutukubire mujje muyige newankubadde nga bw'omanyi nti era ebyokuyiga si bya bwereere oli bwakuwa ekyobwereere oyinza n'okisula mu kkubo naye wano bw'okisasulira tiketi olwedde bweziri ssebo era ezimu twayiseeko nazo mitwalo 2 mutwalo abo banaakeera naye abanaalwawo ojja kwesanga nga ey'emitwalo 2 ya mitwalo emeka 3 therafa sasula nga bukyali tiketi tugikuwe kana akatabo konna kalimu tiketi mukisa guno gwolaba zino sente jangu ofuna amagezi bagamba nti amagezi muki bwe gubulewo tokkiriza butabeera n'amagezi obusiru kibi ate bw'obeera omuvubuka n'obeera musiru kibeera kibi nnyo kitegeeza bwe weezuula nga oli sijja kyogera bwe neekyengezaako gamba jangu tufune amagezi agasobola okutukulaakulanya toyagala kwevugako buli omu yali agadde okwevugako kitegeeza bw'ojja mu musomo guno mukadde wange bano abantu bonna boolaba bano abantu bano bonna bazze kusomesa magezi bagenda kusomesa magezi bano boolaba bonna ow'embuzi kwali ow'emmwanyi kwali omulunzi kwali owa fashion abavubuka baagala nnyo okwambala naye tebamanyi bye bambala bijja bitya okutuukawo babyambalidde bo beera babanyumye kumbe ezo sente jangu bakuyigirize bwe bakikola naawe okikole ate osobole okwekolera sente eziki ezizo so eyo y'ensonga enkulu ssebo neyanziza nnyo Ssaabakunzi nga nsoose ne nkuteekako kaawo kamusooke mala okubuuza executive director ono tulina ebibinja bingi nnyo mu kibuga tulinamu abasajja abakulu abagenderedde tulinamu abali mu mid age myaka 45 mwemeka tulinamu n'abavubuka bendabye nti bye musinze okusaaka essira we neebulizaawo ne nkusimba ekibuuzo nti lwaki mufuddeyo nnyo ku bavubuka oba oliawo ne mutagenda ku bibinja birala eby'abantu abali mu kibuga sebo neyanzega ekibuuzo ekyo kikulu nnyo njagala nkutegeeze nti bw'otunuulira okusinziira ku research akolebwa abavubuka batwala ebitundutundu 75 mu buli community mwe tuwangaalira kakati bw'otunuulira nga abavubuka ekisooka balina amaanyi ekyo ekyokubiri bali motivative kwegamba nti omuvubuka bw'atandika okukola ekintu akikola n'amaanyi ge ate ekintu ekifa kitya nekisinga abeera empowered ekintu ekivaayo so kati n'olwekyo ffe omusomo guno twaguyise youth second annual youth business summit helping hand organization Uganda gwe yateeseteese naye saagala kugamba nti gugendedde mu bavubuka bokka omusomo guno naawe omuntu omukulu mugwetaagira ddala naddala okusinga mu abalimi kubanga omukulu bwe yabadde atunnyonnyola ono w'abavubuka Mr. Saved atunnyonnyodde n'agamba nti abasajja ab'emmwanyi bagenda kujja okuyigiriza emmwanyi kakati ssebo abasajja abali eyo abakulu baagala obumanyirivu okumanya butya bakola ki emmwanyi zaabwe zirina okukola ki okutambula kakati ebintu bwebyo kitegeeza nti tetutunulidde bavubuka bokka wabula tutunulidde abantu bonna naye lwaki tulabye abavubuka kubanga abavubuka ye percentage esinga mu community ate bw'okyusa omuvubuka kitegeeza oba okyusiza abantu bangi era nga community eba ekyuse ensonga lwaki tutunulidde abavubuka naye ng'omusomo gw'abantu bonna essebo y'ensonga eyo omukulu atugamba nti mwenna abali eyo mujje mwetabe mu musomo guno ogugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano ku Kiboga Progressive Auditorium Secondary School kati mu buufu bwe bumu anaalyagadde nzire ewa Ssaabakunzi ono engeri gy'ayogeza ennyo amaanyi njagala asooka ambuulire lwaki olowooza kya mugaso abavubuka kuba n'omuntu yenna okubanga yasaanidde okufuna amagezi ag'oyogerako era lwaki omuvubuka yalizze mu musomo guno n'ateesoyawo gwa naggamba kugamba nti gundi kaagende oba oliawo n'ayigira ku gundi yanziza nnyo omuvubuka ono njagala okuwaayo example emu buli lw'otuula mu nnyumba ne weesibira omwo omukisa tegusobola kusangawo bagamba omukisa gusanga akoze eki eyeeteeseteese era singa oba teweeteeseteese ne bw'ofuna emitwalo 5 gafuumuuka
ng'ogalabako. Amagezi gamwete ga kweteekateeka. Kweteekateeka. Nti ne bw'oba nga toyina kiyite working capital, kiyite nti toyina ky'olina, naye singa ofuna amagezi ng'ozze n'osoma n'oyiga nti bwe mbeera n'emitwalo 5 sobola otuuka ku 6, so otuuka ku 7, so otuuka ku 8. Bw'ofunira emitwalo 5 bwe bato oba ogisikidde oba bakugabidde, obeera omanyi ekyo gikozesa. Ne singa ofuna emitwalo 5 bw'oti nga kiyite otandika okugugumuka ng'olaba bazibba. Obwongo buyinza okuddukira Gaza, obwongo buyinza mu bintu ebyo. Waliwo ennaku zino trendi egenze mu mavuga bazita gaali. Peva. Bw'ofuna ssente nga tolina magezi zifa. Oli kyava mbuuza bw'oba ng'ozifunye ng'olina amagezi tezisobola kufa. Omwana bw'abanga akula agwa ebigo ebiwerako. Naye tewenkanankana n'aguddeko n'asituka. Bw'atagwangako tosobola kwenkanankana naye. Ensi eno tugwa nga bwe tusituka. N'olwekyo omuvubuka ajje ayiga amagezi, bamugambe nti okimanyi bw'ogenda n'oyiga ebyemikono n'otunga osobola okubeera fashionista mu kiboga. Nga kyankwanzi n'emirirano bonna engoye bazinona ku ggwe. Kati ekyo kye tuzze kyovula twesibye nnyo ku bavubuka lwa nsonga nti abavubuka oba emiti emito gye gikola ki? Gye gigumiza ekibira. Atweyanziza nnyo ssebo Ssaabakunzi okutugamba nti abavubuka gye emiti emito egigumiza ekibira, era mwali badde musaanira okuba nga mugenda mu musomo ogwo guteekeddwa. Anaffe bakinvinvi tujja kuzambalira ku mugongo nga nswa, oba oli awo tugende atwetaye butereevu mu musomo ogwo. Omulungi gwakyatwala ku Saviour TV nyongera okujjukiza nti abateekamu ensimbi banaffe ba Saviour High School Kiboga, ssomero lisangibwa mu district y'Ekiboga, bagamba nti twalayo omwana osoma luno olujja oba oli awo tojja kwejjusa. Standard bazikutte bulungi, arts ne sciences, era ne bagamba nti balina ne Saviour Infants, eyo y'abaana abakyali wansi, era osobola okutwalayo omwana wo n'asoma n'afuna omusingi ogwo omulungi. Be batusaamu ensimbi okulabika ntukukyaliza abasajja ab'ebirowoozo bino bye tuli mu kuwuliriza essaawa zino ebigenda okutugattako. Kati nga tukyali awo, Nalyagadde Executive Director, ombuulire otubuulireko ko bannakiboga obeeko ebigambo ebitonotono bye basibirira. Lwaki basaanidde okwetanira enteekateeka ez'enkulaakulana ez'enjawulo, na migaso ki egiri mu kukuŋŋaanira wamu tufune amagezi? Okay, Ssebo moderator neyanziza Saviour TV mwebale kubanga mutukola bulungi. Kakati njagala kutegeeza omuvubuka, saaga kugamba muvubuka yeka, njagala kutegeeza bannakiboga at large nti bannakiboga Kyankwanzi n'ebitundu ebirala ebitwetooloddewo mu disitulikiti yaffe wano nti tewandisaanye kusubwa mukisa guno ogubeera mu summit eno gituteeseteese. Mwandibadde mujja ne tukuŋŋaana. Lwaki? Omulamwa gw'omwaka guno 2026 okukuŋŋaana kwaffe kugamba nti building an idea into a successful business. Tugamba nti building an idea into a successful business. Tugamba nti waliwo omuntu yenna ayina ekirowoozo, naye ng'ekirowoozo ekyo sobola okukizimba ne kivaamu ekintu eky'amaanyi. Kubanga ensangi bwe twatwala ne tulaba nti abavubuka abasinga nga tebalina mirimu, naye nga tebalina ebiki, balina ebirowoozo nga sirina capital, naye nga ate alina ekiki. Naye kaakati mu musomo guno tukuyitidde abantu, njagala kulagako abantu abamu nga mukulu bwe yatugambye abagenda okubeerawo mu musomo guno. Lwaki ngamba nti temwandisubiddwa okufiirwa omukisa gw'okubeera mu lukuŋŋaana luno? Okukuŋŋaanako n'abasajja nga ono JB Fashions, Mr. Harera, John Bosco agenda kubeerawo. Omusajja kafulu mu kutunga mu fashion zonna, va ku musajja atunga essuuti nga yakakadde kalamba, naye ng'abantu bajja ewuwe okugula amasuuti ago. Kakati ali ku map, naye ng'ebyonna byateeka na kirowoozo. Siga nti yatandikira waali, yatandika mpola mpola. Waliwo omukyala amuyita Miss Harera, Miriam, ono wa Infotrust. Omukyala ono alina ekintu kyanyumira, yatuula n'alowooza mu kulowooza, n'ateekawo n'azimba ekifo oba sijja kiyita na ddwaliro, naye ng'abakyala bonna bw'ofuna olubuto mu saving akasenteko ojja gendayo ng'omuwa akulabirire, akola obulabirizi obulungi. Kakati kitegeeza nti ebirowoozo ebyo
twagala okulaba omuvubuka wano Kibaga gwina kirowoozo ki kyosobola okugattako. Twagala kulaga omuntu omulala agenda okubeerawo nga facilitator ono Wemwa Julita Coffee Works. Lwaki nti omusajja oyo abasinga mumumanyi tuzze tubeera naye wano tusomedde wano munnakiboga yatandika mpolampola naye kati sebo omusajja y'omu ku babiliyoniers betwogako no mu ggwanga lya Uganda ababuuka ne bava mu ggwanga ne bagenda mu mawanga amalala juzi yabadde e Zambia okyo nga asomesa mwanyi babayita eyo side zeyo wa kati naffe tulowooza nti naffe tusobola okubaako kye tukola mu kuyita mu kirowoozo kye tuzimba. Waliwo ono omusajja omukenkufu mu kulunda embuzi gwe bayita Bedben OYPA. Ono musajja naye musajja ayazimba ekirowoozo agundidde mu kuzimba mu bulimi n'obulunzi. Olwekyo twetaaga okukola ku magezi g'abasajja bano. Mpozi ne mukadde waffe mukadde Kaita James omukadde oyo naye wabyafaayo bw'otwala n'owulira story ye olira ng'omuvuga ng'oli so inspired. N'olwekyo omusomo guno summit eno tetwandyagadde okubigimiisinga buli muvubuka yenna buli muntu ayagala enkulaakulana. Gwe baba olowooza nti olowooza ku miisinga gwe manti olowooza kufiirwa kinene. N'olwekyo jangu tubeerewo kyemanyi obulamu bwaffe bugigera kukyusibwa kwe kuzimba ekirowoozo ne kivaamu bizinesi ey'amaanyi. Si ebyo byokka byenkoonyeeko baka kuba boogera ku bintu bingi si bya bulimi si bya kutunga si bya mirimu gye tukola wabula n'ekirowoozo gwe kyeweezaalira munnakiboga wano okusinza ku mbeera ekwetoolodde kikyosobola okukola n'olaba nga ovaamu ate n'obeera n'akasente mu nsawo. Omanyi omuganda agamba nti gakwebwa munno empogola egawa mususi. Mu mbeera eyo mwenjala okugambira abantu nti mwali badde mwesiba bbiri ne mujja mu musomo guno oba oli awo ne mubaako eby'amaanyi bye muyiga. Mu ddakiika ezitali nnyingi nnyo ngenda kusaba Ssaabakunzi w'abavubuka ofundikire era obeeko obugambo obusembayo bwowa abavubuka bw'ogenda okukunga okujja n'abantu abala bonna mu kibuga ne Kyankwanzi ne disitulikiti eziriraanyeewo abasibire entanda eyo oba oli awo atufundikire. Gwe nno omuvubuka ampuliriza waliwo ebigambo eby'Oluzungu byangu byakutegeera. Dream big, loota kinene, start small, tandika na katono, grow strong, fuuka w'amaanyi. Nti njagala okugamba omuvubuka ndaba ow'ekiboga Kyankwanzi ne disitulikiti eziriraanyeewo Nakaseke, Luweero n'ebirala. Bw'obanga weebaka naye nga tosobola kuloota toddamu kwebaka. Okwebaka kuveeko. Sula mu muti oba wabweru. Kubanga okwebaka tekulimu makulu nga ne bw'oba weebase tosobola kuloota kirimu magezi. Omanyi buli lwe twogera ku kuloota oli addukira ku kuloota mizimu misambwa bamugoba waliwo buno bu TikTok bwe batera okukola ng'oli aloota yenna adduka bw'ati. So okuloota si kwe tugamba. Naye bwe weebaka n'otunula ku bbaati bw'oti n'obaako ky'olowooza ng'osobola okukitandika mpola mpola n'ofuuka w'amaanyi. Ekyo kye ngamba omuvubuka. Tandika okuloota. Bw'oba tomanyi bwe baloota jangu mu musomo guno otwale tiketi eno ya $1,000 oyige bwe baloota ebirooto ebirimu amagezi. Olekerawo okuloota abafu. Kikugasa ki okuloota omufu? N'omufu gw'olootako nga mwavu yafa mwavu ate gw'olootako olwo oba oli bulungi. Jangu oyige ngira emisomo gy'abalamu oloote eby'abalamu. So njagala otegeeza omuvubuka oyo nti amagezi agamu bagakuwa buwi. Nga bw'onaaba n'ekibiriti n'okuma omuliro ne gugaana n'ogenda ewa neiba eyakumye edda eyakedde ku ssaawa 11 anti gw'ozuukuka 3 n'akuwa omuliro n'ojja n'okuma ate ne gukwata ate n'ofumba. Kitegeeza amagezi agamu tufuna mafune okuva ku bannaffe. Yes. Walimu abagamba nti some leaders are born. Abakulembeze abamu bazaalibwa ate abalala they are made batendekebwa. Jangu bakutendeke. Tonnaba kukula nnyo kutuuka kwerangirirako bwavu nti mu kika n'emyaka 27 ffe tuli baavu ffe kasita osukka emyaka 3 mu kika kyaffe oba wakufa bwavu obwongo bwakusibirako. Jangu bakutaggulwe olabe ku bantu abalina emyaka 25 myaka 28 nga bavuga Hilux 4 wheel drive ate nga myaka gye gimu
Loiziro yeyo ebintu bwe bityo naye kyenjagala okugamba gwe omuvubuka nze nkwegayirira bwegayirizi simana kinyiza kugamba okujjako okugamba jangu mu musomo guno wakati nze wondabira waneno ndi muvubuka so kundaba nga nenkana bwenti nengenda kugamba nti mubuulize sula 10 olunyiro olusooka agamba nti invest kitegeeza ki mu Luganda siga bw'osiga leero enkya ogenda kungula naye bw'oba tolina magezi galima nkumbi n'otekeja n'obika ettaka oba n'osimbayo emmwanyi tosobola kungula be baba peva bw'obadde oyogerako tosobola kukungula naye siga mubuulizi kyagamba Ecclesiastes invest today time will come tomorrow and you harvest jangu ofune amagezi agasiga enkya obere minister enkya obere mukulembeze asobola gwe basobola okuyita nti jangu ku kyalo obeeko kyoyogera naye oli muvubuka bagamba musembereri kyamu nnyo sasula omutwalo ojoyingire ofune amagezi tweyanzege Ssaabakunzi w'abavubuka atugambye nti you invest today and harvest tomorrow. So mu kaseera kano ngenda kusaba mu ddakiika ntono nnyo executive director owumbe n'obugambo busembayo eri omulabi waffe omulungi. Okay, sebo neyanza moderator. Kakati waliwo akantu ke mbadde ndaba akatambula ku media ku mitimbagano. Olinga agamba luli wagambanga kitaawo nti n'ekitange naye alimba naye yandibadde akola nnyo lwaki mwavu kakati bwe budde bo naawe kati abaana bo kati bagera kubuuza nida taata naye kati akantu ako bwe nakatono ne ŋŋamba kakati sebo olwaleero it is your turn nyabo ali eyo today it is your turn it's time now jangu ofune tiketi ya siringisi mutwalo kati okutuuka ennaku z'omwezi bwe zituukira ennaku z'omwezi 25 tujatandika kusasa ay'omutwalo ejja kuba yagumu kitundu y'emitwalo ebiri ejja kufuuka ya mitwalo 3 n'olwekyo jangu kati ku office njagala kumaliza nga ngamba enamba yange y'essimu enamba y'essimu k'oba oteeka sente ezo tulina enamba 2 naye nja kuwa enamba mobile money gw'ayagala kufuna tiketi koyinza okuteeka sente ezo n'ofuna tiketi yo then endala nga yakubako kumanya ebigenda mu maaso ku YBS. Esooka ye y'okubako eyange eri 07 82 0782 281 7 0782 281 767 eyo eri yakubako tosindikako sente kubako ng'obuuza tiketi nzisangawa omusomo guno tugugera kubeerawo ddi tutandika ssaawa mmeka tutandika ssaawa 3 mpaka ssaawa 11 wali Kiboga Progressive SS nga 3 ogwokutaano jangu oyige jangu osome kyemanyi kigenda kukyusa obulamu bwo kansembyeyo nga nsoma enamba y'essimu kwe tuba tuteeka sente zino gwe boba oyagala ng'ombuuza ng'ogamba ndi wala ndiene hoima ndiene ekyenjojo ndiene ekyegeegwa ndieno gomba ndiena kaseke naye njagala kusindika sente gwe wandiika enamba eno y'essimu kogenda okuteeka sente zino then gwe ojja kunkubira ku namba egyo okubawa nga nkulizavinga tiketi eri 07 03 93 5 70 eyo namba eyo eri mu manya ga Kajenza Daniel era bw'ogisindikako sente zijja kuba zituuse bulungi era nga nange nkubirako okukakasa nti sente ezo zatuuse era tujja kuba tuzifunye tiketi yo tujja kuba tugizavinga bulungi ffenna nga 31 ogwokutaano tubeerewo nga tuyiga era ebintu bijja kutambula bulungi. Mwebale nnyo mwebale ddala erinnya nsigadde bya Mukama Pacious n'olwekyo mami wange omukyala anfumbira ekyokulya mutumidde awamu n'omwana Pacious tu kama abawo omukisa nga mujja kwolwo. Amina bongedde okulumya Ssaabakunzi w'abavubuka atannaba kubaako kye yeekolera naye katumusabire insha Allah. Tubeeyanziza nnyo abalabi baffe abalungi aba Saviour TV ne tubajjukiza nti omusomo guno mugujjumbire mugendeyo ku Kiboga Progressive ng'ennaku z'omwezi 31
omwezi ogwokutaano omwaka guno 2026 batugamba nga building ideas into successful businesses. So tugende tulabe kiki kyetwetaaga ngaffe abavubuka ngaffe bannakiboga okuba nga tufuna enkulaakulana. Weebale nnyo okuba ng'okyatwekuumiddeko. Omukama Katonda akuwe akyosinga okwagala. Mbeere bulungi, mwelaba.